Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nako lwaleero njagadde bere nga mbawa ku ddagala lino lyosobola okunaaza ku mwana wo, omwana nga muto naddala omwana omuwala gwe tutunuulidde, omwana omuto kutandika n'emyaka 2 paka ku myaka 10. Kikulu nnyo omwana oyo obeere ng'ova eno wansi ng'omutegekera ebiseera bye by'omu maaso bibeere birungi, bibeere bitangaavu. Kati n'olwekyo bw'obeera otambula eyo n'osanga eddagala libayita kadaali, bw'osanga eddagala libayita kadaali oba omuddo gwe bayita kadaali, nkusaba kadaali oyo omuleete, mukulu nnyo, mulungi nnyo, obeere ng'omunaaza ku mwana wo oyo omuto abeera ali mu kukula. Naddala omwana omuwala kadaali ajja kuba ng'amukolera bulungi nnyo biseera bye by'omu maaso, abeere omwana ow'omukisa. Ekyo nkikubuulira. Kati eddagala eryo obeera olifunye erya kadaali, litusinze okutunuulira eddagala lino erya kadaali w'obeera olifunye ng'olireese ewaka, nkusaba ofunireko eddagala lino, beera nalyo ng'oligattako, oliyengere mu bbaafu bulungi, obeere ng'onaaza omwana wo. Mu bbaafu teekamu kadaali nga bw'omuleese nga bw'omufunye, gattako kayaayaana, ogatteko ebbombo, ogatteko namirembe, ogatteko nammuli, ogatteko olweza. Kati eddagala eryo tugatte wamu n'oyo kadaali, liyengere bulungi mu bbaafu, beera ng'olinaaza omwana wo oyo, beera ng'omunaazaako, kigenda kuyamba omwana oyo, emikisa ze gijja kuba mitangaavu nnyo okubeera nga afuna obufumbo obulungi obujja okubeera obw'embaga, obujja okubeera obw'emikolo. Tokikaka kubeera ng'olinoonya nti kamunaaze buli kaseera, nedda, tokikaka. Singa obeera olinako egy'oli mu kutambulira n'osanga kadaali oyo n'omufuna, kati awo woonoonyeza na lino ddagala kuba lyangu, kayaayaana mwangu, bombo, namirembe funa ayina akamuli akayina kkala eri awo eringa ya purple, gamba ekikulu kya byonna funa namirembe ayina akamuli aka kkala, awo ojja kuba ofunye namirembe omutuufu. Ofune ne nammuli ono mulungi nnyo okumunaaza omwana omuwala naddala oyo akula, wamu n'olweza lukulu nnyo. Kati lino eddagala lye mbawadde liba lya just omwana ono obutamunaaza mazzi meereere buli kaseera, kwegamba lw'oba ofunye ku kadde osobola okunoonya ku ddagala eryo n'oliteekamu n'obeera ng'omunaazaako. Kadaali ono n'obeera tomufunye kuba ye muzibuzibu, naye lino linoonye obeere ng'omunaazaako. Kwegamba tekiba kirungi n'omalako omwaka ng'omwana oyo tomunaaziza ku ddagala, n'ogwokubiri n'ogwokusatu paka lwakula ogenda mu bufumbo nga talina kye yali anaabyeko. Lino eddagala ddungi nnyo, mulinaaze ku baana bammwe abo abato. Ate jjukira omwana omuto eddagala limuyingirira ddala bulungi nnyo, myaka 2, myaka 5, abo abaana ababeera bakula, eddagala eryo liba libayambira ddala bulungi nnyo. Kwegamba mugezeeko okubeera nga mubayamba bakule bulungi, babe n'emikisa egyo egy'okuweebwa. Osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola, kankuwe WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.